obukumpanya lumbe lwa kiraga kumpanya nkubuulira ki okumpanya ku nsi mu ggulu oyo ky'omuliro busungu bwa mukama atalina kisa amazima kuteera zittayiga n'empologoma enkambwe ate eno gy'oddukira nnaali ekwetoolodde how to survive no naloose bubiine mubuuliri ntyayo ate tetwewalika nti otulo tudojinga ze nalabye mukama ngange muwulira essango ne bye nakumpanya mu bwangu n'abisobya ne bwe nakumpanya mu bwangu n'abisoma wakumpanya sente kitaawo school fees tawo n'omufera tinno zaggwako kumbe waziryanga bulya nokumpanya emmotoka ey'omukadde n'ampunge natidde nnyo n'empayira n'enkamala kyosaana onsonyiwe tabbu yava gye nzaalwa nekimpunyira n'ekitange n'ayitirwa yennyonnyoleko omwana yamulunda atya zolwamulabye n'obugoye ne bungooma nga gumanya enfumita ataama n'akira ennumba era yakyankalanye n'ekibooko n'akwata kyoswaliza ku nsi ne mu ggulu era nswazizza obukumpanya lumbe lwa kiraga kumpanya nkubuulira ki okumpanya ku nsi mu ggulu oyo ky'omuliro busungu bwa mukama atalina kisa amazima kuteera zitayiga n'empologoma enkambwe ate eno gy'oddukira naali yekwetoolodde how to survive no nadduse wa yesu nga mukabira ayambe kyambuuseeko ka n'ekisa kyamuggwako abantu b'ensi eno omwantama si kyayagala ekisa kye nalaga enguule mwampa y'amaggwa olw'ebyamagero emiggo mwankiza musuta emunguzi bya n'embaawo naye nga mu ggulu zizimba kaki obukumpanya lumbe lwa kiraga kumpanya nkubuulira ki okumpanya ku nsi mu ggulu oyo ky'omuliro busungu bwa mukama atalina kisa amazima kuteera zittayiga n'empologoma enkambwe ate eno gy'oddukira nnaali yekwetoolodde how to survive no nekagwamu naye omukumpanya atapowa nepayira sitaani tinno yakemekkereza newanisa emukono ne sitaani n'ayitibwa nekanula amaaso nga salambwa lya nsenke neyeetonda mukama onsonyiwe namukemaako kajako enkoko eyali ensesere ebyajjira bin'amazima byali bibye nekumpanya emmotoka ne sitaani n'entyamu enjagala mbuuze sitaani diro wanvugamu